Bino by'ebirooto n'amakulu gaabyo. Ebirooto bino nga w'obiwuliriza, nja kusaba osubscribinge. Era ogende ng'olaba vidiyo zonna buli kirooto ky'olowoozaako weekiri ekirooto ekitaliiwo kiwandiike mu komenti kijja kunnyonnyolwa. Ate naawe osumululwe. Okuloota nga weepiica oba nga weegadanga kitegeeza ki? Bangi bafunye nnyo ebirooto bwe biti nga bali mu kwepiica. Babeera beegadanga nga balaba feesi z'abantu ze bamanyi. Waliwo abalaba bataata baabwe abaafa oba abalamu. Waliwo abalaba abasumba baabwe. Waliwo abalaba baganda baabwe. Waliwo abalaba ba ex-boyfriend oba ex-girlfriend. Waliwo n'abalaba abantu be beegomba ng'oli alina omwoyo gwe bayita ogw'okwaka mu luzungu, the spirit of lust. The spirit of lust. Kale okwepiica kuno kunene nnyo, naye kankunnyonnyoleko era ngenda kukikola mu parts oba mu butundutundu. Okwepiica kw'omu birooto mu butuufu abantu bakunyumirwa nnyo n'okusinga okwepiica okw'omubiri, kubanga mu bulamu obw'omwoyo oyo omuntu abeera yeepiica naawe baba bamanyi nnyo ekyokkola n'okusinga omwami wo oba mukyala wo. Naye sijja kulimba, gano ge mazima. Obeera teweepiica na muntu oyo gwe gw'olaba, wabula omulabe akozesa feesi y'omuntu oba ekifaananyi ky'omuntu gwe weesiga, ng'omuntu oyo bw'anaakweyambulira oba n'atandika okukwatirira, ogenda okulaba nga mu butuufu naawe bulijjo ky'oyaayaanira. Era bangi mufuna nnyo ebisajja eby'omwoyo oba ebikazi by'omwoyo nga bijjira mu kifaananyi ky'omuntu oyo gw'oyakirako. Omuntu ng'omwakirako, ky'ova olaba mulimu n'abantu abamu nga bo baakira mu bayimbi. Oli n'abeeraawo ku kifaananyi kya Shiba oba ekifaananyi kya muyimbi ky'omukazi oba musajja, n'akyetegereza n'akyambula n'akiteeka wali. Ogwo gwe mwoyo ogw'okwaka. Kati ebisajja bino eby'omwoyo we biraba oli gw'oyakiddemu nga nabyo bijja byambadde ekifaananyi ky'oyo gwe wayakiddemu, mu mbeera nti bw'atandika okweyambulira tolina bw'ogaanira. Oba abamu bajjira mu kifaananyi kya taata we oba maama we, ye gw'awuliriza gw'amanyi ani gwe wali olooseeko nga weepiica naye. Olw'ensonga tosobola kugaana kubanga omuntu oyo obeera omumanyi era naye ng'akuli mu bwongo. Wabula obeera teweebase na muntu oyo, nedda. Bw'abeera sesota oba kimpenempene oba kisolosolo oba kiwologoma, ky'obeera weebase nakyo. Emisambo gy'ewammwe gy'obeera weebase nagyo
si muntu oyo. Biri bikozesa bukozesa kifaananyi. Nga we nabagamba nti bakozesa ebifaananyi ebyo ne ku bijjulo okukulisa ekijjulo. Olaba omusumba we yakuwa n'ogaba bannanga omusumba agabudde. Olaba muganda wo maama we yafedda yakuwa n'ogaba bannanga njagadde. Naye nga bw'onaalaba Sesota nga yakuwa onakkiriza? Oba bw'onaalaba nga Sesota yakuliko onakkiriza? Nedda. Era mu kirooto ebintu bino bijjira mu kifaananyi nga bwe nabagambye. Waliyo abantu ng'ayinza okukozesebwa ebikazi oba ebisajja eby'omwoyo ebiwera n'ekikumi. Kuba jjukira mu bulamu bw'omwoyo ebintu bitambulira mu katikitiki, bibeera mu sipiidi naye nga gw'obiraba ng'ebiwanvu. Era aba batuuka kweryesa. Waliwo bw'osanga nga n'emigongo gyakutuka, nga gyakutukira ddala, ogenda ozuukuka ng'omugongo gukuluma, anti jjukira osuze weepiija. Ffe mu buto baatugamba nga they are wet dreams, era abamu bazuuka beemaliddemu oba nga bamaze. Era okwepiikyo kwe kugenda mu maaso n'okuzaala mu mwoyo. Muzaala, kyova olaba abamu mulabayo n'abaana. Oli n'agamba naloose ennyonsa era nga nsitudde n'omwana, kyokka ate sirina mwana. Ebisajja n'ebikazi bino eby'omwoyo bya ttabbu nnyo nnyo nnyo. Era oluusi gibeera mizimu nga bagijja ku ntaana, bagijja ku malaalo ne bagisindika mu bantu b'ekika. Oba w'obeera olina omwoyo ogw'okwakirira, spirit of lust. Ngenda kukolera part 2 nkubuulire bino ebikazi n'ebisajja eby'omwoyo biki bye bireeta mu bulamu bwaffe. Era otegeera otya nti nina ebikazi n'ebisajja eby'omwoyo? Subscribinga, olaikinge, era osharinge n'okusharinga n'omulala amanye obubaka buno. Omukama bawa omukisa nga we mulinda ekitundu ekyokubiri.